Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe yitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nojegatako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku lwaleero jagadde twogere ku nsonga y'ettama twogere ku nsonga y'ettama bayita ettama lya Nabunnya twogere ku nsonga y'ettama abakyala mulitegeera twogere ku nsonga y'ettama yammwe mu abakyala kakati waliwo eyambuuziza nti ettama lyange lisobola okudda nga ndi mukyala mukulu lisobola okukomawo okusookera ddala kye njagala kusooka obbabuulira mu abakyala naddala mmwe abeetaaga okugezza ettama oba amatama gammwe mu abakyala amatama ga Nabunnya kakati amatama ago mugalaba kye njagala mumanye nti mulimu abakyala nga ye omukyala azaalibwa alina ettama lye ng'ettama ddene bulungi nnyo abo abakyala mwe bali nga ye azaalibwa n'akula n'ettama lye ng'ettama ddene oba ng'alina ewantu awo nga wanene nga waazimba abakyala abo mwebale ne mubaamu abakyala balina mediamu ne mubaamu abakyala abalina obutama nga butono nnyo abo mwebali nabo abakyala ekyo mulina okumanya nti abakyala ewantu awo wansi temufaanaganya buli mukyala alina enkula ye ey'awo wansi mulimu abakyala nga bwe mbagambye nti nga ye omukyala alina ettama ddene kati omukyala oyo kyaba yeetaaga jasta aba yeetaaga kulikuuma bukuumi nga teriggwako nga terivaako ettama lyo obeera ojja kubeera nalyo n'onaaba okuza ojja kusigala nalyo kwebisinga okukendeeza amatama ago kuzaala okwo kukendeeza nnyo amatama gammwe ekyo kye mulina okumanya n'okukula buli lwogenda okula ettama likendeera naddala nga tolifaako kulikolako saaviisi oba kulyongerako oba okulikuuma nga terivaako gwe omukyala oba nga olina ettama lyo nga lya butonde nga wazaalibwa nalyo kyenkusaba just beera bubeezi ng'olikuuma bukuumi libe nga teriggweera nga teriggwako kigenda kuba kirungi nnyo kati mulimu bano abaagala okuteekako obuteesa amatama nga mutuufu alaba n'okuswalaaswala nga kannabunnya ke katono kali munda nga talina ttama kalina abanga ayagala okuteekako ettama apo mwebali naawe w'obeera olitaddeko olina okufuba okulaba ng'ettama eryo olikuuma nga terivaako nga teriggweerera osobola okupima n'omanya nti buli luvannyuma lwa myezi 3 ku 5 ngende nga nyongerako kijja kuba kirungi kwegamba obeera ogenda kulikuuma nga teriggweerera ddala kuggwako onaaba olikola saaviisi n'obanga buli kaseera olikomyawo kigenda kuba kirungi naawe gw'alina nga lya butonde oteekeddwa okubeera nga olikuuma nga terikendeera ekyo nno kirungi nnyo nga bwe mukimanyi mu abakyala nti buli ky'olina ku mubiri gwo olina okukikola saaviisi naddala ekyo eky'omugaso oba eby'omugaso nga bw'ofa ku mutwe gwo n'okola akaviiri oba feesiyo olaba n'ebisige byennyini ebisige abakyala mubifaako n'obisala bulungi n'oteekamu akakuubo n'obitoolako oba n'obiggyako kati mulina okukimanya nti ne wansi awo nawe weetaaga saaviisi ey'enjawulo ekyo kye mulina okumanya abaana abawala kambabuulireyo akantu kano abaami boogera nnyo ebintu ebyo nti abakyala kituuka ekiseera abaami bammwe ne babeera nga tebakyagala bakwatako n'abeera nga takyalina apatayitiyo n'abeera nga newakulaba obulabi kwegamba alaba tumusanyula naddala ku nsonga eyo ey'ekikulu nga muli mu buliri abaami bammwe boogera nnyo ebintu ebyo ky'olina okumanya nti ekintu ky'olina ku mubiri gwo buli kimu oteekeddwa okukikola saaviisi kwegamba ogezeeko okwekyusakyusa omwami ono agenda okutuukako ng'oli wanjawulo ng'okyuseemu naye abakyala ebiseera ebisinga temwagala kwefaako mulina okufa ku bintu byammwe mubirongoose mubyongeremu ebyo ebyetaagisa kigenda kuba kirungi nnyo ekyo nkibabuulira mu abaana abawala abaami bammwe babeetamwa natuuka essaawa n'awulira nga omukeese n'aba nga takyalina apatayitiyo nga newakulaba obulabi ng'alabira ddala ng'alaba kizibu oba mukitegeera nga ne mutuuka mu buliri ng'omwami oyo tayagala omukooneko nga newaba akwebaseeko akwebakako n'akola ntya ekyo mulina okukimanya nti abaami bammwe babeetamwa kati n'olwekyo fuba nnyo okulaba nga weefaako mwefeeko
mulina okwekyusakyusamu. Ky'oba olaba nti mbagamba nti mulina okukola saaviisi ebintu byammwe ebyo, weeteekemu ebbugumu, osike abalongo, ettama olyongereko, binigala olabe alyata yeetaaga okwongerako okumusitulamu, kwegamba ebintu ntuwe ebityo bikuyambeko. Omwami ono agenda okutuukako, agende okutuukako awo nga buli lwakugendako awulira olina ekyenjawulo ky'olinamu, olina okwefunza. Ebyo mulina obbimanya mmwe abaana abawala abakyala, naddala abayingira obufumbo ennaku zino, kuba obufumbo si bwangu. Abasajja abo babeetamwa nnyo nnyo nnyo, naye buli bw'onaaba nga weekozeeko saaviisi weekolako saaviisi, omwami oyo alina ekyenjawulo ky'abeera afuna, okitegeera bwe kityo bwe kiri. Naye kimanye nti buli akantu konna k'okola wansi awo olina ky'oba weeyongeddeko, era n'omwami wo abeera ajja kusanyuka singa anaaba kutuuseeko. Olina okufuba okwefaako, kijja kuba kirungi nnyo. Gwe yabadde ambuuza ku nsonga ettama ligendako bulungi nnyo singa obeera okozesezza eddagala, ettama ligenda kugendako bulungi nnyo. Naye ky'olina okumanya, gwe alina sayizi entono era ettama lijja kugendako nga si ddene ng'oli alina sayizi ennene. Ekyo kye mulina okumanya, nga bwe mbagambye nti buli mukyala yakula mu nkula ye. Mulimu omukyala ye nga atondebwa ng'ewantu awo wanene, nga nnabunnyaye yazimba, nga yatumbeera. N'wabaawo omukyala nga ye nga yakulira eri munda, abo nabo abakyala mwebali. Ne mubamu n'omukyala ng'ayina nga si ntono ate nga si nnene, ng'eri awo makkati. Kati n'olwekyo gwe ayagala okuteekako ettama ku nnabunnyayo, ettama lijja kugendako bulungi nnyo. Eddagala naye naliteekayo ku kyayiti yaffe eno gye riri. Kankubulireyo eddagala nga lya mirundi 2 erigenda okuyamba ku nsonga y'okuteekako ettama bulungi nnyo. Ettama lijja kujja. Omuzigo omuganda mulungi nnyo nnyo mu kwongera ettama waggulu, oba mu kuteekako ettama. Omuzigo omuganda gujja kuyamba ddagala nnyo, gugenda kuyamba okuteekako ettama ku nnabunnya oba okwongerako gw'alinako. Omuzigo ogwo nkusaba ofuna omuzigo nga gulimu olwigino, nga si mufumbeko, gugenda kukolera bulungi nnyo nnyo ensonga eno ey'okuteekako ettama. Omuzigo ogwo osobola ogukozesa gwokka nga tolina kyogasseemu, n'otandika okugukozesa ku nsonga eyo ey'okuteekako ettama ku nnabunnya. Ekirala magejjo, naye magejjo mulungi nnyo. Magejjo ono osobola okufuna ebikoola bulungi n'obikolamu ensaano, naye ebikoola bino oteekeddwa bitereka mu nnyumba oba bikaliza mu nnyumba, bisobole okusigalamu omugaso ogwo ogugenda okuyamba okuteekako ettama eryo. Magejjo, ebikoola singa obeera obifunye, byanike bikalire mu nnyumba. Bw'ebimala okukala bikolemu ensaano. Osobola obbikolamu ensaano bulungi nnyo. Bw'omala obbikolamu ensaano, kati ensaano eno gigatte n'omuzigo omuganda bulungi nnyo, otandike okumasaajinga nnabunnyayo, egenda kuvaayo bulungi nnyo, ettama ligenda kuzimba bulungi nnyo. Nkugambye n'okozesa omuzigo gwokka nga tolina kyogasseemu, era ettama lijja kujja. Ng'ogenda okutandika okukozesa eddagala lino, kyenkusaba sooka weesaleko enviiri zonna, oba weekolokote kasigale kabumba kawalaata wansi ku nnabunnyayo, gikolokote ogiggyeko enviiri zonna, kube nga tekusigaddeko kantu nakamu. Bw'omala okwesalako enviiri bulungi nnyo, nkusaba ofuneyo amazzi agabuguma ogateekemu ttawulo bulungi, nga ttawulo nnyonjo. Kati ttawulo eyo njagala osooke onyigennyige nnabunnyayo n'ettawulo eyo ng'erimu amazzi agabuguma, oba tugambe agookya. Nkusaba oginyigenyige n'amazzi agabuguma okusinga nyiganyiga matama ago. Nkusaba osooke oganyigenyige n'ettawulo, nga ttawulo eyo oginnyise mu mazzi agookya. Amazzi ago agookya gayambako omubiri guno okweta, ogenda okukozesa eddagala lino libe nga liyingira bulungi mu mubiri, nga liyingira bulungi mu nnyama, kwegamba ennyama eyo esobole okukola ki? Okusituka,
okumasaaginga, tandika okumasaaginga mpola mpola, masaaginga amatama ago kagenda kuba gakola ekyo ky'oyagala. Eddagala eryo ligenda kukolera bulungi nnyo ku nsonga eyo y'okuteekako amatama, kigenda kuba kikolera bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange nsobola okwongera okunnyonnyola ku nsonga eno ey'okuteekako amatama ga nabunnya ng'okozesa omuzigo omuganda wamu ne magejjo. Sobola okwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nkuddamu onaaba olina kyombuuziza kyonna. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.